Wazzeewo obweraliikirivu mu batuuze ku byalo bisatu mu divizoni y'Ennyendo Mukungwe mu kibuga Masaka oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuggyawo ekifo kyabwe we babadde balondera. Ebyalo ebikoseddwa kuliko Bujjanjeru, Kinsadde ne Kitovu Gate nga biri mu divizoni ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Okusinziira ku batuuze, ekifo gye baasindikiddwa waliwo mayiro kumpi 3 ng'ate ekitundu kyabwe kijjuddemu bakadde abateesobola nga kibeetaagisa omutwalo gwa siringi okutuukayo. Olaba n'essaawa eno tubali tulondera ku Moreland Po olaba nti wali kumpi naffe. Abantu babadde oluusi ng'oli yeetaaga ne babateekamu, abantu abagenda okulondebwa ne babateekamu ka transport akatonotono. Obaasi ka boda kabatwale kutuusa ku polling station. Naye ate omuntu bw'omugamba nti agenda mu mukudde kiba kisusse. Nga neje tuliya tetugirina tetuteeke transport musende kuba ngenda kulonda ate agenda okufuna ensimbi. Temulabanga kizibu. Tubalina ssente ate abantu abasinga bakuze. Awulidde tebakyalina gatambula kutuuka mu Nnyendo. Siina kirungi kyensuubira abantu bangi tebeekebedde mu nkalala era obadde oziraba kubanga babadde bamanyi nti baalonda. Kyokka ate era bangi bagenda babakyusa kati kyeneebuuza nti Computer Electoral Commission etamiira ennaku ezimu nti esobola okweteekako n'ekujja w'olondera n'ekutwala kilometers 2 nga yekikoze ku lwayo. Kitegerekese nti abantu 196 okuva ku kyalo kya Bujjanjeru be baasindikiddwa Mukudde kye bagamba nti kya kubakaluubiriza. Mukudde polling stations eziriyo 7 kwe bagasa abantu ba Bujjanjeru. Moreland Po ne bagirekera abalonzi 96. Abantu abali ene waffe e Bujjanjeru tebasobola kutambula lugendo luwanvu. Abatuuze basinzidde wano ne basaba akakiiko k'ebyokulonda okukomyawo ekifo kyabwe we balondera. Etwagala era kye tusaba Electoral Commission abantu baffe bonna babaze mu register ya Moreland Po. Kasita bonna abantu abaliko Bujjanjeru babaze mu register ya Moreland Po we basobola okulondera, obalina access ennyangu okulaba nga basobola okulondera. Ekyennaku bino we bijjidde ng'olwaleero akakiiko k'ebyokulonda lwe kakomekereza enteekateeka z'okwekkaanya enkalala z'abalonzi omubadde n'okukyusa ebifo awalonderwa eri abo abaagala okukyusa ko n'okuwandiika abalonzi abasooka. Newankubadde ennaku 21 ezaali zaalambikibwa akakiiko k'ebyokulonda zaggwako nga 10 omwezi guno, akakiiko k'ebyokulonda kaddiramu abalonzi abaali tebannateekateeka ne kabawo ennaku endala 7 nazo eziweddeko leero. Wano mu Kampala tutuuseko mu bifo eby'enjawulo nga mu muluka gwa Mbuya 2 eno nga tusanze abalonzi bajumbidde enteekateeka eno. Bano okusinga kubaddeko abalonda omulundi ogusookedde ddala ko n'abo abakyusa ebifo we banaalondera. I'd come to inquire about if they are updating the national IDs, and secondly, if at all I want to change the polling station, if they can allow me to change where I've been voting from, then I vote from my area where I stay right now. Nagenze werose 1 w'ekitundu kino kya zone 6. Nagenze ne transfer form gye bampadde okuva wano. Nengera naye werose 1 nansayiningira nensobola okomawo era bankozeeko bulungi. Eyambyeko kubanga abantu bajumbidde ne bajja n'okukebera ebipapo olukalala nabo balukebera. Ekyo nsaba ekiiko ebyokulonda tuteekewo akaluka akamazima n'obwenkanya twaliza wamu kubanga basinga tugenda tumala bodde baffe tuzooko okujuza enkalo zaffe z'abalonzi ate bwe tulonze omutungo oyo ate sigubalangiridde. There has been an improvement. The numbers have really gone up within this week. Voters keep coming. Those who are confirming their details, their particulars on the register, they're still showing up. We've had a couple of relocations, transfers, and a few new registrations. Embeera eno era erabiddwako ne mu katale k'ekitintale. Era ne mu nnaku zino 7 ze baatwongeramu tubagezezaako okubanga abamu beewandiisa bapya, abalala bakyusa, bakola transfers, ate abalala tebafunanga ku ndagamuntu kati nga bafunye omukisa olw'okuba nti exercise eno yabadde extended down to them ne bakozesa omukisa ogwo n'aba replacement bonna. Okuva wano lwe baatandika tewali lunaku lwe baali bawaddeko wano nga tebalina bantu. Olw'ensonga ffe twewadde ne tumobilizing abantu, tuba tukukunga abantu buli lunaku.
Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe katagenda kwongezaayo nteekateeka eno. So exercise eno eyokutereza enkaala z'abalonzi ekwemerezebwa olunaku olwaleero ate tusimba bonna abalina kye bakozeeko. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.